waliwo olutalo lwe bayita sematalo wakati wa speaker wa parliament omukyala Anita Amongo n'omwami gwe bayita Nobert Mao, Minister of Justice. Nabadde neewuunya era nanyewuunyiza nnyo omusajja n'atta abaana bameka Minister of Justice n'atabako wadde n'ekiwandiiko wadde okubeerako wadde somewhere Mao alina amaanyi mangi nnyo. Minister of Justice aba n'amaanyi tomumanyiranga wadde mwepankirako oluma ugolaba. Era nze nalaba abaana abasiyazi bano abeekuba ku mukazi mbanoonya obugulu ne mmanya kye babala kuba sente zo tazigaba mukodo naye amaanyi g'alina togamanyi. So ndabyewo okusoomoozebwa n'okwennyamira mu kwogera kwa speaker Anita Amongo abadde ayogera babadde kyankwansi naye musa okwogera n'agamba nti omuntu atuse n'okujja mu bedroom ye. Okwogera kwa Amongo konna kwawedde nga tolaba bawaga nga bonna basirise balinga bawagira Mao. Anenda bane body language z'abamu ndabe owekitiibwa omukyala Robina Nabbanja entuna gyatu omanyi body language eyogera kufa abategeera. Nenda byadala nga Anita Amongo alabika ali mu katu kennyini. President Museveni mu kwogera kwe ku nsonga eyo yagambye nti Seke yali esazeewo yali oba esazeewo naye ate ne baddamu I think there is something behind. Ebyo bijjako byabategeera nnyo ffe tujja kubuukira Bangoni Wagoni naye nga olutalo si lutalo sematalo kubanga Mao atuse n'omugamba nti nze naze wano President Museveni eyampisa okujja wano amuyise agambye nti ova ku kiggwe omwana adopted amuyise adopted child. Olutalo sematalo ndowooza buli omu alulaba era nga lugendera ddala mu maaso wakati wa speaker ne Nobert Mao. Ate nno nga Honorable Jacob Oulanyah yakafa abantu bano balinga abaali kimu era nga bassa kimu naye ndowooza olutalo lwa bifo tubadde tuli awo nga Gino Muhoozi Kayine Rugaba as usual ng'atwitinga n'agamba Nobert Mao nti abadde amusaba tageza ne yeesimba ku kifo kya speaker era agambye nti akyogeza with respect amuyise big bro nti teweesimba ku kifo kya speaker era nti tulina ebifo ebirala bye tusobola okukola ki okufuna. Awo ne kituleetera okugamba nti Nobert Mao ono n'okwesimbawo ku bw'MP ndowooza yalimu omukono omulala. Awo nno Wagira n'atugamba nti ku bifo ebisatu bino nti Nobert Mao walina wagenda okujjira nti bw'ataabe speaker ajja kuba ku bifo ebinene waneeno mu ggwanga Uganda. Ku bino ebifo ebisatu abakyoli balina okufunako ekifo kimu ku kya vice president ku kya speaker oba ekya prime minister. Mao agenda beerako n'ekifo ekyo. Byemuwulidde bigambo bitukuvu. Ebyo byembagamba bigambo bitukuvu. Nze Junior nina ebintu byendaba mwena aliemu naye nensirika busirisira. Era ekyokubiri speaker wa parliament Anita Amongo wayogeddemu bubi. That is the truth. Tosobola yimirira maaso ga president n'ogamba mbu wa speaker kisenge mukwano. President yasalawo ekisenge n'eddiiro. Tosobola yimirira maaso ga mukamaawo n'oyogera statement bw'etyo. Speaker Anita Amongo maama wange nkwagala nnyo ne statement ezimu zireke.
tosola ime ya maaso ga president n'ogamba nti obwa sipiika Kisenge teriyakkirizibwa nga ne Baganda be babeesimbako n'Abanyankole babeesimbako mweyo gavumenti tewali ateesimbibwako ekyo njagala kikubuulira nobody in that government ng'ogyeko president Museveni gwe bateesimbako kati sipiika Losola agamba nti gwe tebagenda kwesimbako bayina bammawu bagenda kwesimbako bannamuganza bagenda kwesimbako n'abalala it is democracy bwatyo bwagamba kati gwada maaso ga president Museveni eyayise Mao because Mao yazze ekyankwanzi because of president Museveni ayino gambu mbobwa sipiika Kisenge tekikkirizibwako. That was a bad statement. Era speaker statement oddamu gyogera gwerinda mukama we yennyini yaba akyogera. Wait for the president to say that. Nenga Mao muleke ate siya nali speaker amongi nze Mao siga namuleka because kakule speaker abantu bakwagala ababaka. That is a fact. Speaker Aneta Amongi ababaka abamu bakwagala because you are generous. Ekirungi speaker Aneta Amongi choina ogaba nnyo sente oyamba agogo mazima. That's the truth. You hear it. Nze n'abantu bemanyi boyambye wadde nze tonjagala nze wangamba tonjagala wanneetamwa but no problem. Wangama maaso ku maaso. No, I don't like me. Naenze Junior, I took it in good faith. Nabigenda maaso nga tuvuddeko eyo waliwo olukwe mb'olwokubanga bafoot soldiers babawambira mu kkubo nga bagenda eruka okuziika mukyala Edith Mufumbira era nga babalabuddwa nti munnange munaaba mugenda mubeere bagezigezi obutambala ovolo za red. Intel eri ku meeza nti abasajja bano babawadde order nga ekyali embalala mujukire mu campaign kati tactic emu gye bagala okukozesa wano ku highway egenda ejinja iganga bakimanyi pa foot soldiers abasinga bagenda kugenda okuziika so roadblock already bazitegese dda roadblock ezo za kumakinga sure emotoka omulimu ba foot soldiers bagenda kuyimiriza amamotoka randomly ndoza mulemegendera muzi ovolo muzambalira eri nga mutuuse so baagala bakwata abana banuupu bonna omusajja agenda okulayira nga tewali any disturbance nga tewali any inconvenience from people power on Nuupu baagala alayire peacefully nga tewali any kerere from people power nga tewali kuteekawo mbeera mu ggwanga nga tewali kuteekawo commotion tewali people power mugimanyi tuteekawo embeera ne bakankanya omusajja ne poliisi buli wamu ne bayiwa amagye so baagala omusajja alayire nga tewali pressure. That is why operation eno bagitandikiddewo ku blue tick era chance eno mukazi wa Wayisu okufa gye baga okukozesanga opportunity okunywa abaana abasinga aba people power era betegese bayiyo obusajja bugina kubeera ojinja iganga nengo mulimu gwabwe gwa kupikinga aba foot soldiers nkiddamu kino bakikola kubanga bakimanyi nti mu 7 tuyinza okuteekawo embeera nga agenda kulayira so baagala otukwata okutunywa nga mu 7 tanabakulayira because batya tebamanyi kiddako tebamanyi his excellence chicha planninze tebamanyi people power chichigendo bali awo in pressure abana bazaako kibano. That is why operation eno evudde from order from above buli mwana mu mukwate subaga kosa chance eno nga tugenda kuziika era highway jinja iganga highway mujimanyi eyo mukono lugazi paka iganga paka eyo yona jinja obusajja bugina kubeerawo muleya so kuluno baze paka iwa Wayisu ewaka nibagamba tubatayize wano naye babadde bangi ba foot soldiers abagenzeyo so ne basalawo nti abasinga bajja genda kuziika so tubatayize ku makubo tutekawo zi road block emotoka zonna ziyitawo tuzisearchinge emotoka gye tusanga nga bimu ba foot soldier kufuluma kubateeka mu drone kufuluma kubafulumya kubanywa ekyo kye baplanninze n'ekirala bateereddewo enamba yange awo eya mobile money nefe tujalumba mu robadoba style gwasobola okuteekako ene support gy'osobola okuteekako enamba yo liyo ngitaddewo
osoteeka ka screenshot mu comment gwe wenna asobola okutukwatiramu mafuta kupangisa ni motoka taxi enamba yiyawo screenshot osogiteeka in my inbox ngwene namba yange ya WhatsApp osogiteekayo ku WhatsApp so baganda baffe abagenda okusimbula mubeere so careful emotoka mleme kuzitimbako stika za people power kabeekange nga tuli eri nga twatuuseyo dda baddemu beekange nga tukomyewo safely tetulabisa nga tuli mu kkubo nga tugenda ku target yaabwe yakutunywa alaali bya ddala target yaabwe yakutukwata bakimanyi nti ennaku ezisigadde ntini eyabagoba ku main nasigalako yekka baagala alayire nga ffe bafoot soldiers tuli munda so tujja kozesa Robadoba style okutuukayo balina okwekanga nga tutuuseeyo era balina okwekanga nga tukomyewo free brutic free comrade Ronnie abatamanyi Ronnie yoyo foot soldier naye bamuliddewo abadde planninga kujja ku nsonga zino ez'okuziika omugenzi mukyala waiswa naye bamukabidde mu kkubo so ba planninga okutukwatira mu kkubo use Robadoba style okutuukayo enamba yeeyo Airtel Uganda obanga omaze ntera ka screenshot enamba yennyini jugeno teekako mobile money naye eri ku WhatsApp osoteekako screenshot yo kwe enamba yennyini jugeno okusindikako eno yennyini Airtel Uganda Mbere Daniels osobola okuteekako screenshot yo ku inbox messenger PTA Daily Stab osegeera kweno page yennyini osobola ogenda bali ku message screenshot n'ogiteekako PTA ntaddeyo kyebiri screenshot yiyo taddeyo ekizike screenshot yiyo taddeyo kyekumi screenshot yiyo screenshot and send on WhatsApp of that number tujja tuukayo era tujja kukomawo safe tujja kukozesa Robadoba style tebina tusinza amagezi obusajja buno president yasobola okubuyitako n'afuluma katwoloffe free brutic mwebale Otono avuddeyo n'agamba nti bantu bange ku kintu ekyabadde Makerere University mu kulonda obwa guild president era twalabye mwana muwala Kadondi Gracious ng'avuddeyo ng'omuwanguzi agamba nti kyalagidde ddala nti waba akalulu nga kali free and fair ng'amagye tegayinterference timotofe nalemu tasobola kuwangula. Olaba akalulu akabaddeyo okulonda guild president ak'e Makerere kalaze ekituufu ekibeera mu kalulu k'e Uganda muno akalulu akataliimu magye akataliimu poliisi akataliimu electoral commission y'abyabakamu ab'NRM tebasobola kukawangula akataliimu ba NRM bano bakifeesi mbu tebasobola kukawangula ekitegeeza akalulu ekaba free and fair tewali NRM wesobola kuwangula Uganda ge makulu agakalimu kati jjo gwe baleeta ne basimbawo simanya Miss Uganda alinye mu line bbiri we NRM ate yefudde mbu wa independent hana tumukunde naye nammwe mwagadde obufuzi just naaka akafa obufo nako owulira era mwagala mubeerewo naye nga n'ekirala kyennyini akalulu ako kalimu amakulu mangi baali bagamba mbuno politically NUP oba NUP National Unity Platform already kati eri week naye okubeera mbuno NUP yazze nebawangulako university enene esinga mu Uganda eyo message nene nnyo mu byobufuzi bya Uganda kitegeeza ki still ekyaliwo ekyali strong stand firm mu byobufuzi bya Uganda ekyaliwo era tenaseeseetuka kati mwabaali bagamba mbuno NUP twagimalawo twagimazeewo era ne alinga president waayo yadduka ne mu ggwanga taliiwo era zembu emirandira gikyaliwo kuba okubeera mbuno ejja ku university ennene ey'eggwanga neewangula akalulu eyo message nnene nnyo mu byobufuzi oba ogoberera ebyobufuzi
unless mmwe abeegumyagumya naye ebeekulaza embu nno we still existing in the country, even we have enough capacity to compete in the politics of the country. Kyokka nga ate buli lunaku bagisiibako nga bagikuba babuloga, buli muntu akuba okwomunyagwa najja n'akuba, buli atula ka platform gashumba n'aleekaana, naye era ekulaze mbu ekyaliwo mu byobufuzi by'eggwanga. Wamma congratulation madamu yawangudde akalulu, ffe tukukkiririzaamu n'ekirala we are proud of you. Ate munange oluvannyuma lwa Kadondi okuba nga awangula Eyassondo yavuddeyo n'ayambalira Anne n'amugamba nti yalowooza nti bino byakugulirira, nti naye munnange abaana babadde komite nga bamanyi kye baagala nga tosobola balimbalimba na ssente. Walowooza nti bino bya Miss Uganda bwe mwayonoona, abavandimu mwayonoona Miss Uganda, tebikyali nti beauty with the brain. Mujja ansa muzimanyi, ebibuuzo mubimanyi, bajjaji mubasasudde, numbers ku social media muzigula ne sente mpitirivu kubanga munnaayo muli bavandimu mwabyonoona, tebikyaliko beauty with the brain. Era twakoma ku Abinacho omwana w'ebusoga. Kati gwe walowooza nti ane ku guild president we kirina okukola ng'oteekamu akasente kuba ne kiri kitabani kya chairman Nyanzi nakiwulira kinanaagira. Dr. Shami Munambasa n'akitwala. Tosobola kukolagana n'abantu we batuchovola ne kitaawe teyasinga. Abantu ab'enkwe temuyina buwanguzi omusobola kufuna nga mubufunidde ku mukisa gwa kumanyi g'abantu, kumanyi g'amazima. Kwamwe Eva mutambulira mu bintu byakugula byankwe. Kati WhatsApp yo bagiriikinze owoza mbusigwa bitaddeyo. Olaba wakeera ku macha ne mugenda ne mumenya stage ya Kadondi nga yali ategeseewo, nga yali abuukinzeewo, nga yali alina okubeeramu ekifo ne mumenyawo. Osobola tugamba mutosobola kwogera kino. Gwabadde omanyi nti ojja kuleeta ba influencers baleme kulya kasente ko baba yimbi. They are there to eat. Kwabo bakimanyi nti wabadde toyina kyoyinza kukola. Gwasuubidde nti guild president we Makerere halinga wolaba Miss Uganda we Uganda gwe mwayonoona abavandimu. Mwamonoona wawoza nti my father is a general, so what? Yakola mugundi yasasulira abaana be Makerere school fees bonna. Oba yabasalira wani boyina okuwa. Olala wetegekenga mukimanye nti no bino ebintu waliwo ewantu ewamu nga corruption wammwe takola. We just imagine nti akalulu kabadde kakulondera ku online era still back be hands down. Sigala n'obulungi bwo naye nga brain mye sigala n'obulungi bwo. Chovola Miss Uganda mwamonoona. Beauty with the brain tekyakola mu Uganda. It is a beauty with the money and connection. Miss Uganda bamuyita beauty with the money and connection. Beauty with the money nga olimu oluvandimu. Chovola bayayonooneka n'abantu tebakyabiteekako attention kozi babirabanga ebitakyayina makulu. Bwebuze lwaki edda abaana Abaganda be basinga ngo wa Miss Uganda beauty with the brain nti omwana yajjanga neye composing nga kwegamba tamanyi answer bamuwa question n'addamu ekibuuzo kubanga bakozesanga wano ne kati mmwe ne mubyonoona teri kintu kitayonoonekanga mukitaddemu akasente. Buli kintu kye muyingiddemu mu ggwanga Uganda kyonoonese buli kintu kyolaba nti no waliwo omuvandimu omanye ekyo tekiriko fairness yonna, tekisobola kuggwera mu fairness kuba mmwe mumanyi kimu. Yes, mwe mubikulira, mwe mubifandinga, so mwe mubiteekamu akasente, balina okumakinga sure nti answers bazikuwa buli kimu. Naye Makerere, guild president we Makerere mukwano. Si Miss Uganda. Ate ne bino bewekaza kazambu neno WhatsApp ignoring simanyi bagitaddemu edit. Bibyo, bomba mwamenyayo stage ya Kadondi, bibyo. Tosobola kubeera n'abantu babisirani. Gwosubidde nti nosobola okutambula n'ekyo ekitabani kya chairman Nyanzi. Nolowooza mbuno already mwe mutambula n'ebisirani ngamu ate wegaseko n'owekisirani omulala. Kwegamba ne mukola kisirani Pro Max. Ne mulowooza nti mugenda mukole ki muwangule. Kuba naye kennyini okutuuka kw'ekyo ekifo
bakimuwa lwakuba ka influence of Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitakyaliwo kati kyekyo n'owokozesa ssente empitirivu ng'ozikozesezaawo Makerere abaana basalawo naye oyo nyindo zaaminya simanyi Churchill simanyi Churchill simanyi Ssentamu ekyo kyokka ekyamuweesa si kitaawe kwa kitaawe naye aliko ekisiraani super wamulaba ali eringa ali ku simanyi ffe tubadde tugamba abavubuka temwekalakaasa ali ku mavivi akuba amavivi abeereko omukule bamuwe ekifo kyakye simanyi MP naye ne bigaana kisiraani super sigamba nti buli family mubeera bonna buli omu abeera ayina emikisa buli wobeera ng'oli aganaga oli eno olya mu lulime n'omuluzise toli wamu toteredde wamu tosobola kuba na bisiraani kati awo kakkana Girudi president we Makerere si Miss Uganda. In fact tugenda kijjako ekya Miss Uganda tubatuume simanyi Miss Muvandimu wayonoona buli kimu mukyonoonye mu ggwanga Uganda ekyali kinyumanga abantu basobola obeerawo ne bagamba wow really these guys balaze bataddewo buli omu competition eri munne ng'olaba it's giving nti osaanidde okuliza ku Miss Uganda bano bajjaji simanyi bazalina ntale babawo akasente simanyi ba Fabiola ye ng'akimanyi olwedde nti agenda amanyi engeri gy'agenda okubuzaamu ekibuuzo olw'okuba akasente yakafunye akimanyi nti shuwa ddiru gwe agenda okuwangula ne mulyoka mugamba nti Miss Uganda. Miss Uganda where it ended on Abinacho mwana wa Busoga awe twali Miss Uganda we yakoma. Beauty with the brain ended with omwana we Busoga. Abasigadde mwenna beauty with money connection Muvandimu. That's it. So totulekanira kubadde ogiyita nyumba ya kitaawe. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.